tambula wakati. Sigala mweyo. yanguwa nyigao yanguwa todda mabega genda bugenzi kumita nyika bunyizi tosiba nnyo munyigenge okugunjira kuli tambula tear gas na live bullet bingi nnyo abantu basanyuka nnyo Masa owolengera kikutte abasajja bakuba tear gas bamukasuka mu bantu eno mu konvoyi tebetaaga kumanya oba kabakasekako ebekuggwe oba kakubye ku mutwe tebafaayo kumanya mwana waffe kutambula tebafaayo kumanya emmoroka eyo bagikubyemu akakebe ka tear gas bannange ekiri wano oba wano tuli wantone wano tuli ludda wano tuli Kisoga yes gwobadde ombuzaabuza wano tuli Kisoga muganda wange
wano tuli Kisoga akutta omuliro wolengera bendera awo tutambulira mu Live Bullet ankulengeza ekiri mu maaso tambula tokkiriza okuva mu layini mmotoka fata abasajja batandise piyagasi w'amazzi fata layini yo togivaamu tewaba kuyingiramu bannange boy bana abasajja batemu akakebe ke bakasuko bakagudde mu mmoloka ki bannange lengera abasajja batemu bano banaye munansonyi wakanzire wansi abasajja batemu bakasuka obukebe bwa tiyagasi okuva emabega kendi wabweru abasajja basobola akakebe okutuukirako ku mutwe n'olw'ensonga eyo kati ddawa ogaza mangu abasajja batemu nnyo bana efuna nawe gyotemera emotoka yegenda tutukako naffe mutukubo yasiiwa ndabirwamu ziri waggulu nvuddeyo wabweru emotoka zitemerako kuli tajja genda byonna byebimu abantu baffe bo abasajja bakuba amazzi basobole okubeera nga balemesa abantu okujja ku kkubo Live Bullet titira nebitaliimu oli akusinga okugera mukono nja kubaddira baganda bange yes nja kubaddira naye nga mutusponsoringe n'amafuta g'enkya mutusponsoringa amafuta g'enkya fumita tugende kati oyo abadde alwa gwe kobaddeko ogenze obadde ogenze bw'ofumita oli n'omufumita n'ow'ekikooli oli n'omufumita n'ow'ekikooli bw'otyo genda okugira oti ng'oli maaso